Kadama TV, Kadama gumula mu kifaananyi awo yagudde eddalu oba omutwe gwe tegukola bulungi. Sirina eddalu ery'okkuba abantu wabula okubeera nga waya zo zibuuseeko. Kakati Kadama ono ye ate zibuuseeko bubi nnyo lwa nsonga nti ye agamba nti lwaki omuntu w'alivudde e Uganda n'ojja okuyamba ku Bawarabu n'ogamba ozze kubayamba ku mirimu ate n'obasaba ssente. Kati ye agamba agenda kukolera bwereere, ssente takyazaagala, bw'oba ozze okuyamba ku Bawarabu bayambe wabula ate tubasaba ssente. Kati yaguddemu ekyo ekirowoozo nti alina kukolera bwereere ayamba era nga eddiini ye yakkiririzaamu yeegamba olina kuyamba so si kusaba ssente. Kadama ono bamuwadde ssente yazigaanye abalala gye baliko ssebo ono oli omuwala gwe bakuba naye oyo omuwala ogwekusindiikira ekifaananyi evidiyo ye oyo omuwala wano gye banteeka ali wa maama w'ono omukazi n'oyo omwana muwala aliko ekizibu mu bwongo tayogera bulungi ne mumubuuza ofiisi ye bagiyita batya takimanyi omubuuzi omaze wano ebbanga ki agamba najja 2019 oluusi agamba najja 2018 oluusi agamba najja 2017 kale nalemerwa okutegeera amaze kati nengezaako okugamba bannange waliwo Munnayuganda ali eri naye bamukozesa nnyo kati oli omukyala maama gy'abeera naye yampita kuba ono omukyala atutera kugenda nnyo ewaabwe n'agamba nti oyo mubuuze ofiisi ye bagiyita batya tayogera nagezaako mpa yunifoomu y'okubeeko ekifaananyi tayogera era n'okumukwata ka vidiyo ako badde byampaka nateeka essimu mu nsawo ne mukuba vidiyo era n'amanya nga oli kumukwata vidiyo ng'agamba essimu ejja kugweyatike kale mbadde nsaba mumuyambe ayinza okuba nga waliwo omuntu awumanyi kuba takugamba amanya ga ofiisi omubuuza gamba lwaki ayagala kumanya ayogera bino ayogera biri tategeera bulungi kati waliwo wano Mupiripiri ne baleese olwajjo yangambye nti oyo omwana naamulabako omumanyi bali mu accommodation twalina buli ono omwana mumanyi twali naye ku accommodation oba wa simanyi kiraba kati oyo omwana ono angambye nti mumanyi oyo aluddeyo nagezaako okumubuuza olina essimu bwe essimu ye oli omuntu akola ku ofiisi eno gye bamuleeta yalina essimu ye ali awo alikola bwereere tebamusasula akola okuva ku makya paka obwobwo tebukola kati obuuza nti wagenda kufuna jenti omulala nti nze nkola wano naye bali baŋŋamba nti oyo mugambe talikola wano omukozi wa wano yaliwo tugenda mufuna agenti omulala naye omukyala yaŋŋamba nti nze sobola okumufunira ki agenti omulala ng'afaanana bw'ati sobola okumufunira employe omulala ng'ali bw'atyo byayogera tebitegeera naye mwana akola nnyo era okumukwata ka vidiyo ako byampaka taagala kumukwata ka vidiyo bw'obuuza buli kimu talina kyakola ki kati nange wali gye bandeeka nange nkyali wano naye nga ngenda ntereraku kala nga bagenda kufuna omulimu kati bano abawala bangambye oyo omwala aluddeyo awo bw'aluddewo nnyo kuba bali mu accommodation naye aba accommodation bwe bali bonna era bwe mulaze akavidiyo n'agamba oyo omwana mumanyi twali naye mu accommodation kuba ono Mupiripiri kati omwana ali awo bwatyo tategeera ebiro ali awo bwatyo ngezaako osindikirako mikwano gyange vidiyo eyo nti oba oluusi bamumanyi bagezeeko kuba nagezaako nfuna obuyambi bwonna simanyi naye simanyi oba ngenda kuddayo okugenda eyo simanyi kati kyekyo twali tusaba batugezeeko okumunoonya ekampuni ye tangamba amanya eyeeno tangamba ali awo bwatyo alinga kale kaŋŋamba alina ekizibu mu bwongo naye ono omwana ngambye nti aluddeyo awo kuba bali mu accommodation n'oyo omwana bwe mulaze akavidiyo n'agamba oyo omwana mumanyi twali naye mu accommodation kati simanyi tuba tusaba obuyambi tusobole okumuyamba omwana yeetaaga buyambi kubanga ono Mupiripiri n'angambye bali naye mu accommodation ye Riyadh naye yeerabira amanya geeyo gye baliwo omwana ekizibu
No, it's not online. It's not online. But I'm just trying to send to him a message. It was online in the morning. Mr. Kadama TV. Nga sigenda kowa sabonsonyiwe ono omwana juzi yalaluka oyaba yalaluka ne bamutwalayo kati ne tumulanga tuba tumutwala ku offisi yakadde okusulayo kati ne bamuleeta omwala wono ow'enkola ki wensula era kati nsula naye kibinze ngenda ejja ku mulimu bali kuntwala ejja ku mulimu kiraba naye nkozeeko ekisoboka kyonna nenfuna paasipooti ye funye paasipooti ne kontakiti ye yakolako ne kontakiti n'addayo okudda yadda 2018 kirabika omwana aluddeyo wano naye akoze kubanga waliwo wano omupiripiina mumanyi yagamba bali mu accommodation oyo mwana yali munene teyali bwatyo ate kati n'okwogera teri kintu kyonna kyayogera niwe omubuuza ki agamba walla kyokka kyamanyi walla byokka wangi byokka tewali kintu kyagamba kirala n'omubuuza amanya naye nwanya nnyo nenfuna passport kubajja oku offisi bamuwadde passport ne national id yabadde atabuse ekiro omwana teebaka ekiro omwana eyatawanyiza ekiro kyonna naye bano abantu bagambye ono omwana takyasobola kukola boosi waabwe yamuleeta eno naye lwaki temukwata ne mutwala ku embasi bamufuna etiketi addeyo kuba takyasobola okukola mu mbeera gye mumulamu oyo takyasobola okukola tewali kyebayogera tewali kyebogera omwana musanga ali kuli amanda akola ki byayogera tobitegeera kale tunaye tusula naye era kati leero olunaku lwakubiri nga tugenda kusula naye wano naye nze nange nkyanyiza ogenda kukola byeyo byensobodde ofunako naye yunifoomu ye manyi asoose okugenda nga agenda mumanju neŋambuwole neŋamakamu noonyeko paasipooti ye ngifune naye nga yunifoomu ngendagezako noonye kampuni yamuleeta ebyo byengezezaako okumunoonyekeza amanya ge gaako bambi tumuyambe omwana takyasobola okukola abeerawo bwatyo tayogera ng'omuntu era kumubuuza kino tayogera walla kyokka naye wansambya neyanza ssebo era bwe tulwanira akadaama abafuna obuzibu webwe tuyimiriza nnyo mwami kati omwalo ono omupiripiri yagambye mbu gye bali mu accommodation kati emyezi ziyise ng'emyezi 5 okiraba naye kati simanyi embeera ze bazakyuka ddi oba babadde bamusasula oba babadde tebamusasula simanyi eri owa boosi wewe nanyini contract omuleete no ku offisi y'abano kuba ye yamuleeta ku offisi y'abano oli era yeyogere naye olunaku lwajjo n'abuuza n'agamba ono abuuza ono ayagala kuddayo oba naye taddamu ngezaako okumulwanira naye ngamba mumuuzeeyo waka takyasobola okukola omwana agudde eddalo nga buli omu alaba ne fami gye babadde bamutadde mbw afuna akuume omulimu takyasobola kwogera kintu kyonna ekitegerekeka n'omubuuza tamubuulira amazima ate kati nze nvaayo enkya kati awo simanyi esimu ye yabanja esimu kuba yangambako nti owa ofisa alina esimu naye ngezaako oli namuwa esimu oba muwadde yeeyo temuli simu kadi tategerekeka omwana ali awo bwatyo embeera ze ziri awo kati nangamba yali angambako etwagenda omukadde angamba omukadde mbu awadde omufuka we offisi esimu n'esente naye gyo omufuka yamubuuza nti esente ze wali nazo $7,000 wazisindika talina kyayogera oba yalina $7,000 kuba oli yangamba $7,000 ze yali nazo tayogera kyokka munaye ebintu byebyo njagazako nabe oba nfuna yunifoomu nkikube naye nga wansambya mukama amuyamba addeyo waka kubanga embeera gyalimu
sinungi teebaka kiro abeera okwogera kiro emisana tayogerako naye kiro abeera ayogera bwogezi ekiro teebaka naye kati nange enkya bwe banga nvudde ngenda nkola simanyi naye mukama muyambe webale nnyo wewe tulwanirira Mr. Kadama kolaki wano tebusibe wanakolawo yoyo omwana wano gyasobeerawo we bakufunira omugago omulala nga bakola ki nga bakutwala si kukugamba nange nga bw'oli wano nange wendi nze mbeera wa muwala w'ono omukadde n'omukyala gwenzije naye okitegeera wali ku ofiisi tewalina gune rooms ez'abaana ono maama omukadde wa wano muwala we gwembeera naye we okitegeera ogenda kufuna mugago omulala ono yakola wano ono muwala ono So why do you confirm that when you don't know whether I'm working here yet you found me here? No. So, you're so much stick on that. No, olaba kuole wali oyogera n'essimu. Olaba kuole wali oyogera n'essimu. Kati oli yambuuza. Yangamba